omuwala yavaawo ewaka teyavaawo okuva n'olwo lwennyini nga mpasa mukazi nga ntandika kalakata muwala nga nkalakata muwala jjukira naggambye okusooka omuwala oyo nze nga simanyi wa gy'abeera simanyi wa luganda lwe simanyi yadde akakwate akamuliko nakalakatanga omuwala ng'awooma bitya ayina kye bayita sex amanyi sex kumbe gye yakoma okubeera ne sex owulira gye yakoma n'okwenda kati jjukira ndi MC nkola kiro mu mabbala n'ebivulu kati ndeka ewaka nga yaliwo twabeera no mu bufumbo okumalira ddala akabanga wemba ngenda nga genda kawala tugeze ng'ekansanga nga ngenda bukyali kumbe oluvaawo bwe nti omuwala ng'akubira bbaawe omuwala alina bbaawe ku kyalo okwo ekatooke kati omuwala munnaaye ngenda ku mulimu olusiibula bwe nti emimwa ne giyiti nga naane muwewe tane nemanya kati ngenze ku mulimu ngenze kukola muleseewo mukazi wange waka kumba olutambula bwe neŋŋenda nga naye akubira bbaawe yalina bbaawe ku kyalo nga bbaawe bamuyitangani so bbaawe simanyi mukama katonda ono oba njiyinamu negulu bbaawe namulipootinga ku poliisi n'empapula nkyabirina bamuyitangani kale mbaliriza ku Branskin Events YouTube channel amanya MC Dero episode eno njagala nnyo okugiweereza abavubuka mwenna nga mu mayumba gammwe mulinamu obutaala bwa bbulu obutaala bwa kalakala simanyi kiki simanyi logic kyali awo naye ennyumba y'omuvubuka ogiyingira erimu akataala ka red erimu akataala ka bbulu ayina oyagifuuyira biranje ebingi waliyo olinga ayinamu n'akataala ka papo kati n'osanga omuntu enju ogitaddemu akataala ka papo oba oyagala kulingiza kiki kyoba oyagala olingiza kuba masikitegeera abaana b'e Masaka be baleeta ebintu ebyo ab'e Masaka simanyi Ziroobwe Busiika Luweero mwe mwatandika ebintu ebyokuteeka mu nju olina kasinga olw'omukono oteekamu ettaala etategerekeka ng'enjeru balubu zino eza bulijjo teziri kiki akataala kaliko ki kabuzaabuza omukazi ayinza okujja enju nga egundi essuuka zaakaddiwa kati wooteekamu akataala ako essuuka ne weebeera nkaddeta ne weebaamu ekibalabala oli agiraba ng'empya awe nyini kuba nkimanyi ndi ku muntu mutuufu Martha yavuddeyo mu comment section n'agamba kujjukira bulungi bakulaba kwambala kunyirira naye era nagamba ebigambo bino by the way akasoke mbabuuze kamanya n'eddoboozi nziramu okubajjukiza nti nze MC Abe Kamana once again gwe mumanyi obulungi MC munnammwe MC wammwe eyo gye mubeera mu bibaala gye mucyakalira mu bivulu gye mucyakalira gye mubeera yonna abasinga mumanyi nga neeyanjudde bwe ntyo oluvannyuma kantandike ne story yange omwana Martha ekintu kino kyayogerako mu comment section kye tuyita nti ogenda on a one night stand no getting disappointed kyeyalaba ewuwo tali kiddira wamusuza ku ddeeka kyekisooka teyalimbye ddeeka 3 wamulinza wamusuza ku yawo yawakati akawansi nze webiseera ebisinga nali nga nkalakatira ennyo akawansi kano kaddeeka akasooka wansi kati nga akawaggulu kakalakatiramu misana nga tuzuukuse bino ekiro tuzze enkooye ebiki nga njagala mangu kuteeka eno wansi kasoke Martha weebale nnyo kunzijukiza biseera bya ddeeka naye bambi Martha si weekiri kati essaawa eno wali otandika butandisi kwezimba n'ogamba kogula eddeekayo nali neezimba naye embeera etuuka time neekuleega ng'omuvubuka oba ng'omuntu ekyo okyogerako musajja wange ashime musa kimanyi bulungi teri muvubuka yenna avuga kalamba nti ye ola ne Museveni oba ngambe ne president oba nani embeera tagitwala nga mmwe musuubira nti
ye yamalayo nedda era naye wabawo embeera emuleega naddirirramukko so waliwo akaseera ke naddirirramukko mu byenfuna mu mbeera nemba nga sikyalina akasente kati nga nnyina okufunayo kyali wange kyali wange mbeererawo ne kyali wange teyansuula nabeera nga mpa boys quarter oba wenyinza okubeera nga nteeka oluba kale ate we yampa nga waliwo mu luumu nga sisobola kuteekamu kintu kyange naye ekyo okuggyako engoye nga nyina kujja buzinga wendi mulimu buddaboddeeka kaluumu tekajjaamu kitanda kirala nga nyina kugwawo kati ate nga omuzimu gw'okukalakata nga gwo gwankwate gwannyambala by the way njogedde kukalakata nenzijukira nti Mukama Katonda gyali abalokole mwenna Mukama yeebazibwe mwebale kuba nti gye muli mugende mu maaso n'okutendereza n'okusinza Mukama Katonda nange nalokoka naye omuzimu gukyannemeddeko nkyanoonya musumba ayinza okunsabira azgyeko omuzimu gw'okukalakata nkiddiŋŋana njagala nnyo kalakata abawala abali eyo nkimanyi gye muli bangi bane wondaba bwoti ogamba akavubuka ako keeyita ki mu by'okalakata onneepikira bane nkyayagala bangi nnyo abagala okukalakatibwa gye ndi MC Abe Kamana once again wetudda ku mboozi eyo omuwala Martha weebale nnyo okukomentinga mbadde simanyi nti oba okyali nayo nakulabye mu comment section ng'oyogera nakutwala n'ogwamu amaanyi ng'olaba eddaboddeeka naye ekisinga obukulu Mukama yatuyamba twekalakata twerya Martha jjukira bulungi nakkalakata era Martha kyenkujjukirako wanjagala nnyo n'ogenda e Saudi nsuubira nze omu ku bavubuka abaali bagenda okuwerekera naye nonzirukako buddusi olw'ensonga nti wagenda wasimbula sitegedde olw'ensonga nti ndowooza amanya nti ndi mwavu siina makulu Martha n'ogenda naye Martha nali nkwagadde era nali nkwagadde Martha naye nali mwavu naye kati saawa eno Martha okimanyi nti lwakuba tubadde mu Uganda tobimanyi ebinkwatako naye Martha nze nanyini paaka empya ne takisi zaamu nina sente wandikomyewo Martha ne twagalana ekituufu nja kubuulira bingi nnyo gwe jangu noonyaako Martha noonyaako woba okomyewo mu Uganda noonyaako nkwetaaga wenzirayo ku kibooziboozi mwana mama nze gwolabye era gwokyalaba ndi musajja alabye kye bayita abakyalo baabawala banne ndabye abawala twalina ebbaala ebwayise bagiyitanga Eden Service Park mu mboozi ze nakunyumiza oba ze nkunyumiriza nali nerabira ebbaala eyo buli celebrity buli muyimbi buli comedian buli muntu yenna nga wakolerako mu bbaala eyo oba karaoke oba buyimbi oba kyonna ekiti kyogwamu naye nga wakolerako mu bbaala eyayitibwanga Eden Service Park ebwayise yebbaala eyali ekyasinze okukwata mu Kampala yonna oba mu Uganda ng'emanyikiddwa nnyo era omuntu atamanyi bbaala eyo eyitibwa Eden omanya mupya nnyo mu Kampala ebbaala eyo buli muntu yenna yagikoleramuko bwe yagiyingirangamuko ebiseera ebyo essaawa eno obanga okyayogeranga nze weesuneko era weebaze Mukama yebbaala nze mu wiiki nalwalanga enziku emirundi 4 mu wiiki nalwalanga enziku emirundi 4 naye ng'enziku eva mu Edeni y'emu ku bbaala ezaayonoona abaana b'abazadde abaana abasinga obungi abakulira mu bitundu ebyetoolodde bwayise omuli Mulago Katanga Wandegeya Bwayise Kawempe Kazo n'abaana b'abasiraamu bangi nnyo abaavanga Kawempe abayingiranga mu Edeni naye nga oyingiramu eri ebbaala omusajja yali yagiteekamu omuzimu nga ogiyingiramu tosobola gyesonyiwa amoti omubalanguzi ekyo kyonjulira MC Kapale onjulira Abuchazo omunene onjulira Steve Omuzira onjuliramu ekyo ekintu Little Joe Dibu Mpologoma akola ku Galaxy FM ne ku Galaxy TV
onjulira gwe nnyo kuba gwe omu ku bammemba baayo era litojjola kwandi litojjo n'okuva dda teyali musajja mwenzi era entandika osoma amannya g'abantu abalina amannyo baabatutumufu abaayendanga ennyo nga bayendera mu Eden litojjo mujjiza bbali litojjo abantu bangi nnyo abali mu music industry abayendera mu ebbaala eyo ebbaala Eden nafunangamu enziku buli lunaku kyenkana kale ekisesa omuzungu yakola enziku kyekirwadde ekikwata naye olumira empeke bwoti oba olufuna empiso nekiwonerawo kyekirwadde ekikyasinza okutya eddagala mu birwadde byonna byewali owuliddeko nze nyina experience era nkirinako obukakafu siri musawo naye nkakasa n'abasawo basinga experience y'enziku kugambe nalwalanga enziku buli wiiki nga ndwalamu buli wiiki emu ndwalamu emirundi 4 naye ng'enziku njijja wamu Eden kubanze kuva dda by the way Mukama yannyamba era abaana abawala oba abantu abali eyo nga oyagala nnyo ekitwe nze muntu awoomerwa ennya kiyitibwa ekitwe saagala nnyo bintu bya kapiira kuba naawe kennyini ali eyandaba sisuubira nti osobola okukwata oguze swiiti wo oba kale bakuwadde swiiti ate onune nga kuliko akaveera era tojja woomerwa yensonga lwaki nange nakyeteekamu era nakati nkiri saagala muntu aŋŋamba kapiira era tetukolagana na kapiira nze n'akapiira tetulina nkolagano so nekebeza nze buli kyenkana nakati ngina kwekebeza naye nekebeza luvannyuma nga maze olumala okukalakata bwe nti enkeera nga nekebeza obwo obuntu bufu nze ngamba omanyi lwaki mbuwakanya bukola ku bakyala bokka ate abaami nze nakabukozesa emirundi egiwera naye bulaga nti ndi mulamu kati ensonga lwaki ngamba nti bufu nze okukakasa nti ndi mulwadde okukakasiza ddala nti ndi mulwadde wenzija okukakasiza ddala njamala genda mu ddwaliro eritali mu Uganda n'amaliro ga Uganda nga wakanya nnyo kubanga olaba ogenda oyina ekiwundu ng'ofeenya bwoti n'ogenda emulago abasawo ne bakuyitako olwadde oli mulwadde omusawo n'akubuuza aliwa akuliko aliwa omujjanjabiwo kati ogende weekebeze obulwadde tebulabika teweetakula tolina kiyadde ekifuba tolina yadde essenyiga ate ogende weekebeze mbu omusawo akufeeko akubuulira ekituufu kati nange kyeŋŋamba nti nja kwekebeza nga ngenze mu ddwaliro ly'ebweru eritali ya mu Uganda neekebeza naye nga siri mu ggwanga Uganda naye nakoma okwekebeza ndowooza 27 awo nakoma okwekebeza 27 nali Rwanda ate byalira bya gavumenti so wetuddayo ku mboozi y'abaana ab'obuwala bannaye abaana ab'obuwala mwagala nnyo kye bayita ssente naye sente zigenda batuusa ewabi nkunyumiza omwana gwe najja mu Eden omuwala gwe najja mu Eden Service Park omuwala bamuyita Aliima nkiddiŋŋana Aliima oba Rehema omuwala oyo yali abeera saidi ze Katooke naye namusanga mu Eden Service Park kaali kawala kato muto yeebya ddala nakati era muto mu myaka omulaba bwoti naye nga muwala mulungi kinkozeho byobutajja na kifaananyi kye nja kikuweereza ngena kikuba mujja kiraba ekifaananyi kye by the way bamuyita Aliima omuwala musanga nali ndi mu Eden ntudde nyinamu omuze ogulya akakoola ntudde ndi mukulya akakoola ebiseera ebyo nalinywa Smirnoff bia ayitibwa Smirnoff gwe nalinywa ntudde awo ku muzindaalo nga ku Eden walingawo kawunta awo nga wabaerawo omuzindaalo nga ntudde ndi mukulya akakoola omwala oyo kyava ayitawo bw'ati n'akomona neetegereza we yeetegereza n'aŋŋamba mpaako ku bigigi
yamuyita pike nekonze nkozesa bigiji nemuwa nalya kati aba alya naga ago mayirungi konze mayirungi nemuwa n'obukola nakola ki natula ndikuba ekiboozi nalinamu akasente gyali emitwalo ndowooza 4 nenkwatako omutwalo gwali gumu nengumuwa nemugagula bbiya mu Eden bbiya ebiseera ebyo yali 135 buli chupa si mabega nnyo si bbanga ddene byajuzi muko myaka nge 2 egiseewo 3 kati munnange aliima tutandikirawo mukwana malo mukwana mugamba time etuuka jukira lwe lunaku lwenyini lwemusinkanye lwe lunaku lwemulabye obudde butuuka mugamba tugenda ffenne waka biki koya amnaye nze ngenda waffe nnyambe nazze nabo konze tofaayo tugende mperekerako buwerekeze nze nga mbeera katooke katutuke katooke waliwo akabaala jukira nze nali simanyi nti ate naye abeerawa nti naye weekatooke kuba twasiikana kwedeni ebwayise tuli kwedeni ebwayise tunyumya tukatayi mumutwale waka we mutuuse waka tuba tutuke waka kale nga tetunatuuka wange wensula yennyini waliwo akabaala akanina akaali kaninanyaawo akaneiba akabaala ako alima nga mulimu mikwano gye nga n'omuwala buno obubalabala buno obwalayisi nga n'omuwala akola mu kabaala mukwano gw'aliima neŋŋamba naye ng'omuwala oli ng'omulaba omulanga akaana akato ng'omulaba ng'omuntu atasobola kubeera nti muyaaye aninga nno nfunye akaana nga kalina ebbeere ettutuliti munnaye nga akatwala tuba tutuuka kaŋŋamba akasoke ŋŋambe ku mukwano gwange kamugiyita mukwano gwange akamuyita muganda wange kaŋŋambe ku muganda wange nti ŋŋenda naawe kwa munene akakulaba n'agenda ne boogeramu bye baayogera bye saategeera n'akomawo ne tugenda ewange tutuuka ewange nzigulawo bulungi ebiseera ebyo nali nakasenga nakatandika obeera ekatooke ng'enju nagizeemu ng'ennaku 3 emabega nga sinaba napanga bintu nakasengukira ekatooke kati wentuuka jukira nali omufaliso nga go nagusuula guliwo obubeezi we guti mu nju naye ng'enju sinongoose ebintu sibikiryalinge munaye mutuusa musika ku mukono mugamba munaye nkwegayidde mukwatakwata muweweeta amabeere nga nuunye mukutte mu bijanjaalo omuwala yeesika agamba ndeka muneesibye ebyandeese nze sijja kusobola ndeka mwegayiririra kuba nali nsabbaladde ng'omusajja nali nnyimye nga njidde njagala kukalakata omuwala agaana yeesika konze kati nayina ssente ze nali nsigazzaawo ku ssente ze yali anyweddeko ecupa za bbiya 2 kati nga nyinawo balansi nenkwatamu emitwalo ekyebiri nemugamba nti n'ebiri njikuwadde mpaako nkwegayiridde naye mpulira nfa kati laba ate obuzibu kyava akwata ku waya bw'ati yayisamu omukono mu mpale yange nankwata ku waya n'agamba banne ng'olina ekisolo ekinene ng'olina waya ennene nemugamba naye nno g'obireese mpulira nfa kankuwa emitwalo 2 naawe kati konkutteko mpulira nfa munnange omuwala agaana neesikako bw'ati agamba omanyi nja kudda enkya we naaba wakujja nja kuwaako kale enkya si leero konze mu mutima neneekuba mu mutima ninga kale nemuleka n'akola ki n'agenda kati jjukira mu kugenda omuwala oyo mu bbaala gye twavudde mu Edeni nabadde namugulidde ecupa za bbiya mmeka 2 namuwadde mutwalo n'asigazaako kabbalansi teyakanziriza owulira kati kabbalansi ako ndowooza we yakasigaza yalowooza mu mutima gwe nti nyina ssente omuwala we yandeka mu nju ng'amaze okuneesikako nti andeka naawe biki tunaalabagana enkya yagenda kati enkeera ye yajja kumakya saa zaalinga 2 ez'okumakya nga nkonkona neŋŋamba enjuba empya gye naakajjamu ani ankonkona ngina okugulawo ng'aliima
alimanga nga nze kulaba biki yajja n'omuwala oli eyali akola mu kabaala kali ke twasookako bajjaaba nga bagambugenda kunfumbira biki nga balongoosa nju nga bapanga nju owulira enju nali ngizzemu naye nga sinnagula kitanda TV biki nga sinnateekamu bintu bingi nga mulimu just mufaliso bedikava biki n'ebintu ebirala ngoye ebiki n'engato n'ebisigadde naye nga ebintu ebisinga sinnabateekamu kati bwe bapanga enju ne baginyiriza bulungi. Nali ebiseera ebyo nyina ka kioski owulira nga kapya nga nakakakola naye nga keereere nga nakakakozesa nga nakakabajisa ka kioski buno obuyumba obumanyi buno bwebyuma nali nakateekamu sente nga nsuubira okukakolamu library nga njaga kateeka era bwayisa oba wandegera nkateekemu library. Kati olw'okuba nti nali nkyazizza abagenyi nga ndi yala nali nyinamu kala akaseera naye nga katini kati olwedde nkyazizza aliima ne mukwano gwe aye tulina okubeerawo nyina okweraga nti ddaba tuba tuli awo waliwo omu ku basajja baali bakola akayumba kange ankubira essimu alo abe waliwo nayagala okugula akayumba kano okatunda kunza mpa sente mmeka kole jangu mwogere kati ddaba nendeka abawala abo bameka babiri ewaka nziruka ngenda njogere n'omusajja ngenda njogera n'omusajja omusajja ngamba nkuwa miliyoni meka 2 nani akateekamu miliyoni 2.6 owulira nali ndi ku ssaawa ezitakatunda nga sikatunda naye nakatunda olw'ensonga nti nali neetaaga ssente wentunda akayumba ako miliyoni meka omusajja ampako miliyoni 1 mu kashi nazireeta mu kasawo nga nnyingi nga omanyi mulimu obwebiri mulimu obw'omutwalo obw'ettaano mulimu ebw'etaano nazireeta nensooka nziteeka wali kameeza kati abagenyi be naleese bwe balaba ssente yaga akavubuka nga kalina ssente juki abaana abawala era mbakubiriza abawala toyiikayiikanga mu nga tomanyi ssente muntu gyazijje munnange nga ngamba omuwala mperekeraako nga tugenda mu katale ekatooke mu katale etutuuka waliwo amaduuka awo ngulawo TV 32 inch gamba ne risiiti mbaawo ngula ne antena kwa nali sina TV mbaawo muwa TV agitwaleyo ewaka agitwala kati nze ngenda bana batunda ebintu ebikadde bitanda biki bikingulawo ekitanda nkireeta nakyo bakipangamu omuwala yavaawo ewaka teyavaawo okuva n'olwo lwennyini nga mpasa mukazi nga ntandika kalakata muwala nga nkalakata muwala jjukira naggambye okusooka omuwala oyo nze nga simanyi wa gy'abeera simanyi wa luganda lwe simanyi yadde akakwate akamuliko nakalakatanga omuwala ng'awooma bitya omuwala ng'awooma omuwala ng'anuuna waya omuwala ng'akomba buli wamu by the way ebintu bya love oba ebya sex bino biwooma nnyo ng'omuntu omweyambulira buli wamu n'aba ng'atuukawo omuwala yankombanga buli wamu ayina kye bayita sex amanyi sex kumbe gye yakoma okubeera ne sex owulira gye yakoma n'okwenda kati jjukira ndi MC nkola kiro mu mabala n'ebivulu kati ndeke waka nga yaliwo twabeera no mu bufumbo okumalira ddala akabanga twabeera mu bufumbo bwa myezi nga 5 twabeera mu bufumbo bwa myezi 5 nkalakata kati kumbe omuwala oyo yali muyaayi era abasajja mwena abali eyo baggaaya abali eyo mwegendereza obuwala obuto obulina amabeere nga bbeere liyimiridde bwe liti tutu kasita osanga omuwala ng'ebbeere lye lisusse ku ly'omuwala ayitibwa Gloria Bugi gwe nnyinza okugerezaako amanyikiddwa ebbeere kasita libanga ddene okusukka ku lya Gloria Bugi oyo aba muwala mutuufu naye ebbeere kasita libanga liringa erya Gloria Bugi
n'okumusingako obutuni oyo aba mubbi aba mwenzi aba mulwadde bannange endwadde zitambulidde mu buwalawala obwo kati nkuddirayo ku mbozi y'omuwala omuwala yali muwoomu omuwala nga mulungi omuwala nga buli kimu akikola kumbe gye yakoma okubeera n'obulungi n'obwenzi nze navange waka nga ngenda kukola ebiseera ebyo nalinga nkola mu mabaala ga mirundi mingi nalinga nkola ku Mona Lisa nalinga nkola ku Beverly Hills Kansanga nalinga nkola ku Oasis era by the Oasis yebbala empya gye nkolamu nakati nga nve waka wemba ngenda nga genda gawala tugeze ng'ekansanga nga ngenda bukyali kumbe oluvaawo bwenti omuwala ng'akubira bbaawe omuwala alina bbaawe ku kyalo okwo ekatooke abatamanyi katooke owetera bwayiise ku kyennabweru oluva erugoba ekitundu kyoddako bakiyita katooke ekkuba eridda ku Barracks oba ekkuba eridda ewamala ku Masiro we bayita ekatooke munnange gye mbeera nakati bayithayola kwa nti nasengukamu mu nju eyo kati omuwala munnaaye ngenda ku mulimu olusiibula bwe nti emimwa ne giyitinga naane muwewe tane nemanya kati ngenze ku mulimu ngenze kukola muleseewo mukazi wange waka kumba olutambula bwe neŋŋenda nga naye akubira bbaawe yalina bbaawe ku kyalo nga bbaawe bamuyitangani so bbaawe simanyi mukama katonda ono oba njiyinamu negulu bbaawe namulipootinga ku poliisi n'empapula nkyabirina bamuyitangani bannange erinnya ndyerabidde mungu nyamba ndijjukire bamuyitangani bbaawe kwe yakwatagana yali mubbi mulungi omubbi nno bano ababbi si mubbi bano abakuba nti abakuba abantu omubbi bano abamenya amayumba mu nju ne waaba asanzemu nusu 10 alutwala oli omuvubuka nyandyerabidde kasooke ntumire mu kiga ekatooke ku poliisi ntumire bafande mwenna abakolera ku poliisi awo ekatooke omuwala gwe njogerako nsuubira mumanyi nkyamalayo story naye kinsazizaako mbadde njagala balaga bukakafu naye gundi sigiraba oba ngitaddewo ate mbadde nayo wano naye yeeno kyesimanyi oba katooke ye Muzaffaru sorry Muzamiru Muzamiru byali bimbuzabuza naye nga lyerina erinnya eno reference Muzaffaru kati munnange kamaleyo story manze nze ninga mukaddi ntereka nnyo ebintu ebiwandiiko munnange omuwala musiibula ngenze kukola ng'omuwala oli musiibula nti ngenze kukola nga akubira Muzaffaru alo jangu oli nga bajja nga beekalakata nga beezina bannange beekalakatira mu nju muli nze nga simanyi bambi nkomawo kiro ngenda lweggulo kyokka olukomawo nga nange ntandika kalakata jjukira olusinze nakomangawo nga nkooyi kaakati lumu ekyavaako ensasagge era okwavaako omuwala oyo kubanga twayawukana mu bubi mpaka nakati aneekokkola nange mpaka nakati era nno emboozi ekyali mpanvu lumu ndeka omuwala oyo namulekamu mukalakasi namukalakata namukalakata olunaku lwonna kwolwo by the eggulo limu twali tulina omuwala oyo mu nju nga tulidde amayirungi agolaba gakola kyamaanyi nnyo okuwa abasajja amaanyi singa oba ogaliisa obuvunaanyizibwa n'amateeka gaago nafuna amaanyi nenkalakata omuwala olunaku lulamba olweggulo ssaawa zaalinga emu nemugamba zaalinga 12 ng'obudde buwungeera
ne mugamba ngenda nokkola n'anaaba ne tunaaba ffenna tumala onnaaba n'ayambala nika nze ne nyambala engoye zange ng'omuntu nentambula ne ŋŋenda ku mulimu naŋŋamba nkooye nnyo ngenda kwebaka namuleka yeebase jjukira ebiseera ebisinga bwe namulekanga nga yeebase olw'eggulu nga nzigalawo ebisuubizo ne mbimulekera mu nju nenyiga bunyizi kufulu kati we namuleka yeebase ng'ali mu nnika oba omanyi empale zino ez'abakazi ebaakuwa nene akagamba I love you n'akatima eyo empale eyo gwagimanyi abakyala abawala abato bazambala nnyo oba obwana obutototo buzambala nnyo ziyibuka ezikulubuka zikaddiwa zikulubuka oba okitegeera kyenjogera kati eyo empale gye namulekamu empale eyo nagireka nnyonjo bulungi kubanga namuleka ava kunaaba owulira nemuleka ku buliri nemugalira ne mu nju koolwo nakomawo mangu nakomawo saa zaali 8 ebiseera ebisinga nkomawo nzino kati nkomawo saawa 11 oba 12 bwe budde bwentera okudda ewaka koolwo nakomawo 8 ogw'ekiro nasanga enju nzigule naye nga nzizeewo teebereza enju nzigule nzizeewo yeebase owulira naye nga yeebase nika eri ku bikukujju okitegeera empale y'omunda ng'eri ku bikukujju naye nga yeebase ayagaagadde bw'ati kwegamba nga kiraga nti ava kukalakatibwa waliwo abava omuzina naye akooye nnyo 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 bava mukalakata naye akooye kati nenyimira bwe nti mulyango nzigudde oluggi bwe nti neŋŋamba bannaaye mu mutima neŋŋamba naye kati ki kino kye nnawasa nga mpulira obusungu nakuba omuwala nasooka mubuuza ne mubuuza kiki ekibadde lwaki oluggi luno luggule naga nerabidde nagenze nenfuka nerabira odduggalawo nga wagenze n'ofuka omuntu agenda ofuka empala agijjamu yonna koye lwaki ombuuza oti konze empala eyo nze nakulese ng'ogyambadde ng'akagamba I love you kalabika yali ayambadde empale zino empale z'abawala so za layisi na nnyo babatunda mpale oba 10 nusu 10 oba 6 nusu 10 ziri awo baba n'abato kati zibambale nnyo ne mugamba eyo empale nze nagirese gwe kennyini nakulese gy'oyambadde nika eyo gy'olimu ojambadde bulungi kati eri ku bikukujju ate wakati waawo walaga nti waliwo ebizizi kiraga nti bava kukalakata ani ava mu nju wano yogera amazima nga mu nju ku mmeeza kuliko jjukira nze sinywa sigala nga ku mmeeza kuliko olisi oba omumanyi osigala buno obusigala obutini olisi ku mmeeza nga kuliko olisi waliwo movie saazireseewo firimu waliwo firimu 2 eza high school kati nga waliwo akabaketi nako saakalese waliwo akabaketi ka omo kale nga waliwo ebintu bitakuuse mu nju ngerayo nju eraga nti waliwo abantu ababaddemuko nga si mukyala wange nga mukyala wange naleseemu neŋŋamba tekisoboka naŋŋamba nambogokera ndeka naawe ki namukuba nakuba omuwala ekikonde n'agwa eri ku buliri kati we mukuba okumanya omuwala yali aba aliko emmando oba yaliko mpewo alima oba waliko mpewo simanyi alima olwayimuka bw'ati nakwata ejjiri nasikayo seefu bw'ati ku kameeza nali ntuuzaako tv kaliko seefu nasikayo seefu nakwatamu ejjirita omuwala ne yeesala nakati omuwala oyo gwenjogerako nja mubalaga mu bifaananyi mujja mulaba naye nakati alina enkovu wano ku bisambi yeesala ejjirita emirundi nga 3 kaneesala egojja kunzijanjaba nga namukuba bukubi kikonde n'agwa ku buliri olwayimuka n'akwata mu seefu najja ejjirita omusayi kagutonye enju yonna ejjudde omusayi yonna neŋŋamba ngenda kukola nti kati olw'obusungu ate nange nemukubakuba empi nemukuba ebikonde nga omusayi gufuwe no ku bisambi ng'ate nemukuba ebikonde mu maaso kalaba n'azimba face okitegeera n'omwana gwabika gute kati enkeera
time eyo yennyini nentya nga maze ate omukubaakuba nentya nengange nakola ntya neŋŋamba kanzikakane mukalakate male omukalakata n'ebiwundu bye ajja kunsonyiwa era wekyali nemubudaabuda nemukalakata netwekalakata nemusiba ekigoye kuno ku kisambi netwebaka kati enkeera nemuwa ssente n'agenda ne bamuteekako plasita ne bamwayo n'eddagala ne bamukubayo n'akayiso kati n'anyumiza bakyaliibe ku kabaala wali oli kyaliwe waakolera omuwala omulala kati wabanyumiza ndowooza waliwo n'ako akavubuka akaali kamukalakata akabbi ke nagambye ke bayita Muzafaru kaaliwo ndowooza ne batandika okundisikasinga ne bakubaganya ebirowoozo ku nze kati ndowooza ekyasembayo bamugamba gwe tomusiba tobaako kyomukola tumubbe mwana maama wayitawo ennaku ezi oluvannyuma lw'ebyo byonna wayitawo ennaku ezi omuwala nakwata ebisumuzo byange byonna jjukira nalina omuze nga waba taliiwo enju ebisumuzo mba sibimulekedde mbimuwa n'abeera nabyo mba sibirese mu nju mbimuwa n'abeera nabyo kati kwolwo byonna ebisumuluzo byaliwo ne kufulu ezi naye kufulu zonna yaziyoola n'azikola ki n'aziteeka mu nsawo n'agenda nazo owulira n'ebisumuluzo neŋŋamba waayo ayinza okuba tagenze wala kandeke nga enju nzigule nja mulaba kati wemba nali ntambula bwe nti ŋŋenda ne mulaba kabaala kali akabaala mukwano gwe waakolera ne mugamba enju nno ndese waggule genda oggalewo n'akkirira n'agenda n'aggalawo era nange nenkomayo emabega nenkonfaminga nga waggale ne ŋŋenda ku mulimu kati mukomawo namusanga kabaala era nakomawo mangu kwolwo nakomawo saaza alinga 8:30 nempitira kabaala wali eri wa mukwano gwe nga waali nga yeefudde oba yali atamidde oba yali yeefudde simanyi alima simanyi awo oba wali otamidde oba ali weefudde atamidde nga yeefudde atamidde ayenjebedde waati kyebamugaa tugende ewaka tayagala kuva mu kifo tugende ewaka tava mu kifo ningamba waye kaŋŋendeeze ng'otuuka ewaka ng'enju nzigule bweti naye nga banzibye ng'enju nkalu temuli yadde ekintu kyogamba nti kikino ako nawunga kakati amagezi aganzijira kugenda kumukima namuleeta muwalula bwe nti nga nsika nviiri zino nga muwalula kuva kabaala mpaka waka nga mukuba mwe musata olwamutuuse waka ne muteeka mu nju ng'aleekaana ate nga nange wendeekaana weŋŋamba bannange omubbi bannange nkaaba amaziga abantu beekatooke mujjukira emboozi era mumukakasa muteekawo n'omukono abaaliwo oba abataaliwo naye nga mumanyi nti muli beekatooke mukakasa ekintu ekyo kyaliyo wendeekaana wenkaaba amaziga omuwala nzibye kati raba noonya akambe bane obusungu si kirungi kuba kati singa nakikola singa siriiwo oba singa ndi musibe noonya akambe kamufumita olw'obusungu landiroodi gye yava n'akwata omuwala n'amugamba dduka nga ndi mu bintu bwe nti ndankuula noonya akambe oba noonya ekintu kyonna ekiyinza okumufumita kuba namugambe enju yange ani anzibye naleseewo ggwe biki naye mpasula n'akola ki nadduka kati we yadduka obwongo ne bumpa ngende ku poliisi nenziruka nengenda ku poliisi nefuna reference naye obwongo mukumpa nti ngende ku poliisi tisaakomaawo engeri nalinamu akasente neŋŋamba nyina ologa omuwala oyo nagenda ku musawo banange obusungu bakyali bange obusungu tebukozesanga kintu nga tosoose kukirowooza nagenda ku musawo wakiso bayitawo wakiso munda ova ku maini n'oyingira munda eyo omusawo oyo oba ompulira yabanga ondaba
maama walya ssente naye walya ya kibi. Omusawo naye yanfera emitwalo 40. Omusawo no ye yanfera ati wandigambye nti abe mugezi tebayinza mufera. Omusawo yaŋŋamba kuba nze kinali nfa akomyewo ebintu wabula ekibadde kisoboka tumuloge eddalu agweddalu aberenge waabwe kuba namulaalika ne mugamba onzibye naye nkwadde ennaku ezi ebintu byange mbyagala oba si kyo mbulira gwe weekobanye naye eyanzibye tukwate oyo. Omuwala yagaana nga ngenda ku musawo, omusawo nga ŋŋamba ngule enkoko eno ey'olusingosingo ogimanyi ey'olusingosingo ate nga nsesere ogimanyi nsesere ng'ebyoya biringa enkoko ensesere bange n'ebyoya nga enkoko enjiira amazzi oba egudde ensejjere eyo nga naye ya lusingosingo ng'ate ya black. Ne mugamba musawo ngaeyo sijja gisobola ko yegwe leeta ssente omukongozi ajja gikola ki konzi ya mmeka nti ya mitwalo 10 nga nzimuterawo wali nga ŋŋamba ayagala empisa ezi byennyumya bya ddala byaliyo. Maama bamuyita Naalongo omukyalo oyo erinnya lye nategeerako omusawo omuganda bamuyita Naalongo weewakiso nga ŋŋamba ojja ggulayo neki ojja ggulayo n'empiso 2 ojja ggulayo nekyekira kye yantuma n'eddagala waliwo eddagala eddala awo lyeyantuma buli amitwalo 40 kwegamba obusente bwagenda awo naye zasinga okunnuma zezo emitwalo 3 zeyakwatirawo awo tayimu eyo kuba ze nayina nga ŋŋamba ebyo webiggwa mwana tunno sebo nasula na mu Ssabokolo nasulayo kubanga nagenda lweggulo ng'ayina abalwadde abalala baakolako naŋŋamba ogenda sula gwe tugenda kukolako enkya enkeera nankolako enkolako gye yankolako nga bane yankozesa ekintu eky'obutemu abasawo abo nga anaakufera anku kyova olaba mwe muva n'okuba nti batemula abaana b'abantu basaddaaka abaana b'abantu yankwatisa enkoko eyo ensesere baagireeta nakwata empiso empiso zino empiso ezitunga engoye nazinga mu lubugo bwati mu kabugo nga katidi nga tuwandiiseeko erinnya ly'oyo omuwala bananga alima wali ogenda kufa era singa byali bya ddala ye wali ojja kufa wali ojja nabonaabona mu bulalu nenkwata empisa ezo nenziyisaamu bwe nti mu lubugo n'eddagala egganda lyeyampa n'obuntuntu kati enkoko nga namu teyina adde walema naŋŋamba kwata akantu ako kateeke mu kamwa k'enkoko bya ddala byennyumya nenkwata akabuga ako n'empiso yaamu empiso zaamu 2 nenjasamya enkoko bwe nti naŋŋamba enkoko eyo teyina ayiwa musaayi wabula erina okufa owulira ng'akantu ako ke kagisse gwe gisseemu kafuba akujukira akantu nga we banazinga akabugo nga kanenemukko nkoko jukira akamwa k'enkoko katini nga kantu kati kanenemu otaddemu eddagala egganda diryawo kati nga ogati y'enkoko n'okasuseensekayo n'engalo bwoti mpaka eno mu mamiro g'enkoko mulimu empiso kyokka gambye empiso terina gifumita. Kati ze nga manyi ddogole tuli mukola tuufu ng'aleeta kawanga yaleeta akawanga k'omuntu k'omwana skeleton ng'amenyako ng'ampa kano koolaba kakulungule nnyo nga weyogererako ebigambo nti yenna eyanziba ebintu byange mu nju tumuwadde ennaku 2 okubizza waatabizza kakibe kikaabaani kabeeruwali waatabizza agenda kubeera bw'atyo mpaka ng'enkoko eno ajja zikirira agenda kufa mpola ng'enkoko eno weegenda ofa. Mwana wa maama nakola eddogo lyakola kati nzire ewaka mu mutima nkimanyi naluza omuntu nataddemu ssente zange nno naye nga kyenfa njagala olya afune era ibanga ddala eddogo lye twakola kale nga akawala nga sikeekanziba
bwe bali akola liteko bali akwata naye nga zikyemmanyi muwala yeyanziba munnange nzire waka nninda omuwala agweddalu ninda omuwala abeere kyenamuloga nga kibikola nkubira omusawo alo omuwala nga tagwa ddalu anti eddogo terikolerawo gwe gumiikiriza kiwemu akadde naninda wiiki egenze wiiki endala nziramu okuba naye muvubuka ng'oyaka nnyo ng'olina ebbugumu bannange nemmanya yampunzika ngemwesonyiwa kati nenzira ku muwala yennyini ng'eddogo liganye nenzira ku poliisi neŋŋamba baafande mu nnyambe jjukira mukunziba banziba ebintu byonna byonna naye nalinguze ka dressing mirror olira n'ekitanda byo tebaabibba kati wenafuna obwongo ne nga kambitunde binyambe osete zinyambeko mu kugobaganya omusango gwange munaye kye nakola nga ntunda ebyo ebintu nga nfunamu akasente nga nzirayo ku polisi ngamba abasirikale tutulakinga omuwala jjukira omuwala bagirekamu kati ngamba afande tutulakinga omuwala kuba omuwala yali yadduse tutulakinga omuki omuwala manye wajaali at least ndabe ki ekigenda mu maaso ebintu byange byalagawo bafande banzijako awo obusente ne banzijako ez'amafuta tugenda twasooka kwata muvubuka eyali amukalakata oyo Muzaffaru simanyi Muzaffaru tukwata n'omulala bamuyita oba Edi omuvubuka era kaakati waliwo omuwala gwe yali atambula naye oyo mukwano gwe Shakira naye bamuyoola Shakira kati bamala obbayoola bano bonna ndowooza boogera ono gyali ani Rema boogera Rema gyali Rema poliisi egendayo poliisi yamusanga eyo Kawempe ewa taata we bamuleeta ku poliisi bamutuusa ku poliisi Rema abasirikale bagamba omanyi tugende tukebera ebintu ayinza okuba yabiteresa maama we obanga biri waabwe waka tutuuke waabwe maama wa Rema yavuma abasirikale eko mulinga amazi mulinga ebikina abawemula kati nga omanyi abasirikale baba bajjidde muntu mulala ate gwe n'obayingirira mu gundi yaabwe baba bagenda kukuleega bakwatirawo maama wa Rema mpaka ku kabangali wansi olwo siwezeza abasibe 5 nyina bbaawe nekyali gwe basanga mu nju ya bbaawe ne mukwano gwe omuwala naye yennyini ne maama bonna bali mu kaduuku lwaka bonna mbayina kati Rema akaaba amaziga abambisonyiwa ne maama wakaaba asonyiwa nepulya nga bineetoolodde beegaana kimu bawoza Rema awoza kimu abe mu butuufu sinze sirina kyemmanyi ku nsonga eyo sirina kyemmanyi neŋŋamba bannaye kati ate laba omutima eyo gujja neŋŋamba ne omuwala ono nali mwagala kamusonyiwe ngenda ku poliisi ku reception ngamba abasirikale mubatenze mbivuddeko maama Rema nga naye ennyini yeegayiridde omuwala yeegayiridde nkola ki mbaleka kati nalowooza nti oluva ku poliisi omuwala agenda kudde waka twekalakati olowooza twakalakatayo omuwala yaŋŋamba kimu kangende naaba eddagala engeri gyenva mu kaduukulu kangende naaba eddagala tugenda kuddamu tusinkane mpaka nakati saddamu mukalakata naye mu byonna omuvubuka namala nentegeera amazima omuvubuka oli gwe nakwata yali akalakata Rema omubbi ye yawa Rema amagezi nti aba akubye tomusiba wabula mubbe kati wawa Rema amagezi Rema amubbira ebisumuluzo amuggulira n'omuggulira ono yajja abba ebintu mu nju amala okubba ebintu mu nju addayo kabaala anywesa Rema omwenge Rema atamiira okitegeera enkeera bagabane bagale okugabana omuvubuka yakola ki adduka abula n'ebintu kitegeeza Rema bamuyitamu akanaana naye nga ddiru baali bagikoze eki so n'olwensonga eyo mbagamba abasajja
n'abavubuka mwenna bane tomala geesiga muwala nti omutwale simanyi obeere naye nga tosoose kumwekkanya nakumanya wajava oba jjoyinza kumusanga nga atuusewo embeera yonna. Mwegendereze nnyo. Amanya n'eddoboozi nze MC Abe Kamana once again nkyagendera ddala mu maaso n'okubanga mbawa ebiboozibozi eby'enjawulo. Olina ky'obuuza kira kyonna? Sirina kyembuuza. Mwenna abakyakalirako ku Eden Service Park. Eyo ebbaala yali nzibu. Tubatumiddeko. Eyo ebbaala nzibu nnyo era abasinga batagimanyi ngenda gibaweereza kuba njirina wano. Eden Service Park njirina wano njikutte kuba mbaddeyokko. Yavaawo kati naye era essaawa eno omuntu abeera nga yali abaddewo kasolo kiraba nti si yeyo. Kale tubayise eyali yagezaako okubeerawo ebbanga so nemulemerera yagiddamu then ate ne wabaawo omulala eyagipangisa n'agituuma erinnya simanyi Valentine bba Valentine Club. Eryo erinnya nalyo ne ligaana okukwatayo so kati essaawa eno yafuuka tterekero lya mifaliso. So mwe abali Saudi abaliwo abali mawanga nga wakyakalirako mu Edeni tekyaliwo ennaku zino naye nga abagifunamu ebirwadde bangi bagifunamu, abagifunamu abakazi bangi bagifunamu, abagifunamu entandikwa y'obulamu mwagifunamu naye naffe abagifunamu ate agazibu gyetuli. Nga Brown Skin Events tugenda kusukako awo mwana mulenzi Abi bwatyo abadde akutegeeza sitoori emu bavubuka abalondalonda abawala batamanyi ndowooza kibawo ekyokuyiga. Kituufu.